ng'abiri mu nnyo omwezi ogulitwa kulaga embuzi ya famire y'omugenzi Musa Bandali nga balajja n'okubibwako ettaka lyabwe bano balumiriza jjeni okumu ku bemego wa kino n'atuuka n'okumenya amayumba. Kati bwe yamala ogula puloti yatandika okuzimba enumba. Bwe yazimba enumba Janet yayida yagwisa enumba mirundi ediwera ng'esatu. Tuze ku kyalo okugoberera ensonga ez'ettaka lino okumwatubulidde nga byagula ettaka lino nga muwala muto ku mitwalo 29 ebiseera ebyo. Si ssente nnyingi ate nga tewali azirina. Oli agamba ntunda naye nga tewali azirina kati gwe bwabeeranga nazo n'ogula. Ategeezezza nti kyamuyinsa ate mutabani we Cowboy ng'onaamuyita singa ate okutunda ettaka lye eri Musa Bandali batali wadde kumutegeezaako. Nga sirina kyemanyi ne mwannyina nze amuzaala nga talina kyamanyi. Ekituufu kyennyini sandigenze ne Musa mu kkooti nandibadde nga ngenda ne Cowboy. Yeesimbyewo eyatunda amugambye abiveemu nembeera ne Musa mu kkooti nemusinga. Bwe tukidde Cowboy gwe balumiriza agambye ettaka lyali lya muzeeyi okera enkungu yali mwannyina owawokumu nga yakozesa olukujukuju n'afuna omu ku baana ba muzeeyi ne bakola ekiraamo nga kitabo tamanyi. Waliwo muganda wange omukulu mu myaka gwe yali akolegana naye gwe basooka okola wiiru nga muzeeyi amuwadde ettaka kati ettaka baba agamba nti lyali lirye ate lwaki Janet ye yakolegana ne mukulu wange ne bagenda ne bakola wiiru nga bawoolye ettaka baba nga lyali lirye. Kati ffe ng'abaana b'omugenzi bwe twategeera ne tugenda mu kkooti ne tusazaamu eyo wiiru. Mu kubuuza okumu ku 43 ezoogerwako tezeyasooka okutegeeza nti zizabbibwa ku Bandali ayanukudde bw'ati. Nga bava ku puloti yaani n'okutuuka ku puloti yaani bababuulire n'oyo naye ajje abagambe nti this is my neighbor. If they fail to produce their neighbor by that time, why today? Ye Cowboy yewunyiza kkooti kubanga yasala omusango nga tebatuuseeko ku ttaka lino. Nga famire ey'olinaanyini ttaka tetwafuna chance yonna eyogera either mu kkooti or anywhere. Twabuuzizza okumu lwaki bwe yategeera nti Cowboy atunze ettaka tiyamulepa ku poliisi bw'ati bw'alambise. Omuntu gwe nasanga kutta gw'osanze n'ekintu kyo bw'okwata omwana wange mukwata amutwalawo. Talina bizibu byaleeta oli yagamba yabisobola era twali naye mu kkooti ne tubimala. Dewo Kyaligonza yakusakidde Gule ku Bukedde TV.